Kyonna ekiwaga Kayz nze naawe. Kayz avuddeyo n'asabula omukulu Fred Lumbuye nga kuno kw'otadde ne Fullfigure. Tukwanirizako ku Newspark channel webale kujja kumirako like nga subscribinga ku YouTube channel yaffe erigwata n'abakuba nti no subscribinga mukwano ate era osobola okulekawo obubaka bwawo mu comment section tuba tujja kuba nti no tubusoma. Katugatandikirewo. Tutandise ne presenter wa Anikat olwo tuba twogera ku Kayz ku mulundi guno tetulese Zahara Toto. Zahara Toto bamusabudde Fullfigure kakati no munnange Kayz ate olutalo luno yaluyingiddemu. Kayz avuddeyo n'asabula omukulu Fred Lumbuye nga kuno kw'otadde n'omuyimbi Ronald Ekyalimpa. Agambye nti Fred Lumbuye bukyanga ateebwa okuva mu kkomera tayogerangako kkomera kiri baali bamusibiddemu misango ki ebyo byonna atabyogerangako batavangayo kuba nti nno abinyegako okusinziira ku Kayz. N'agamba nti ayinza n'okuba teyasibibwa nga yali atufera bofezi. Oyo ye Kayz si bigambo bya Newspark channel. Katubeere nga tumukuwa mukwano nno mwatwalidde n'omuyimbi Kyalimpa Ronald yakuyimbira olusuku lwa semiti ng'agamba nti ono asuusizza okukoppa ennyimba za banne. If you eat your money, enjoy your money in peace. Because the twamanya nawo gye baali bakusibidde tewatubulira what happened there kwegamba mbu oli teacher. My friend, sit down. Yes, this is what I'm saying. And I'm saying it for the last time. Management ya Limpa, nabasinkanako, they are very humble people and willing to listen and to learn. Roger, you can testify. But, tetugenda lekerao, kuleta mawulire, matufu, ku muntu yenna, kuva ku muntu asooka mu ggwanga lino, paka kwasembayo. Alimpa is a talented man, as he is. Era ayina ekitone, ekyenjawulo mu bantu bonna. Naye nga Anikat kalakata yatudde n'egamba lwaki Alimpa bamu afuuse owetutumu nnyo bw'ati mu nnyimba ze ne bagamba ate temwagaliza nedda ogwaffe guli gumu kukuba ttooki mu biki bye bafumba okkakana atugambye luno oluyimba olulala olw'amaziga bowa lwa kojjaawe we nakomye otegeera n'enfa n'engwa n'eri n'ensirika. Bwana Alimpa is down to earth. Nga bw'omulaba bw'ali ne mu by'obulamu. Naye music wojja mazina g'enkima kkiriza oba gaana giyina okukukoonako. Mu buli mbeera wojja mu kibira kkiriza eriggwa oba ebikoola okuyiikira. Okitegeera nalabyayo no blogger atalina matu the earless blogger eyali ayogera ku nsonga za gavumenti kati ali kuffe abantu ba bulijjo. Lumbuye, if you ate your money in peace, if you were bribed, please sit down and lie low like an envelope. You have no moral authority okwogera ku byawano. Sigala mu byakubeera earless blogger na speculations zo. Ffe twogera bintu bya ground. Yewe banne wemulya sente nga mutama. Simanyi yevumbuye, vambaye, vimbiye. My friend, if you are that person, tolina bloga, gwokozesa Facebook, leka abasoma ebintu bino, leka ebyabategeevu, obireke. Kasooka tulaba omukulu twatwogeddeko still ne management ye netuwa omukulu nayogerako naffe ku nsonga y'okuba nti nno ennyimba zino zigezaako okuba nti nno zifaanagana, abalala bagamba kukoppa nnyimba, abalala bagamba kubeera kye bayita being a copycat mu kino ekiro. Ne earless blogger, sit down like an envelope. Kye nagamba n'oli munneeyo wowa pini mu matu. Kati oluyimba olwo kituufu lwaddibwamu naye ng'omuvubuka eyaluddamu Alimpa Ronald mutabani wange mwana wa mwannyinaze. Mwana wa mwannyinaze namuddu tuba wantu wamu w'ebikonkoti w'emisojjo. Kati omwana ava naye mu kyalo okujja e Kampala nga mwana muto wabula yeegomba nnyo byenkola nga n'eddoboozi yali alina ddungi nange nga njagala ayimbe. Kati nafuna okumanyisibwako ng'afunye abagenda omuyambako mukwatako muteekamuko kasente asobole okubaako kyaba. Naye obudde obwo teyalina nnyimba zimala kuba mwana muto abadde talinayiiya nnyo bintu by'amaanyi bisobola muteeka waggulu. Ne ŋŋamba oba oluyimba lwaffe weeruli ng'ate alunsabye tewali buzibu kanduleka alukole
kuba bwafunamu nasobola okufunamu teyali mpalo nadi alishegeza teyabba wamuwa buwi gwenga kojjaawe namuwa mutabani wange mwana wa mwannyinaze ddala yoyo mwami Experito agamba nti ye kojja wa alimpa kirungi nnyo oba wamuwa naye okuba kopa mbadde ntiddemu oyinza okoperamu erinnya ffe twatulanga n'abaana ngaabo aba ERS blogger akoppa n'akoperamu n'erinnya ERS blogger, if you eat your money, enjoy your money in peace. Because the twamanya nawo gye baali bakusibidde tewatubulira what happened there kwegamba mbu oli teacher. My friend, sit down. Alimpa tujja kwongera tukunoonyeko blood naye munnange music talimba. Nga tukyali wa Kayz ono alumbye Fullfigure. Alumbye Fullfigure n'agamba nti Fullfigure asusizza okuba nti nno aswaza emikolo gy'abalala olw'engeri gy'ayambalamu etatuukiridde. Bw'ate bw'avuddeyo n'agamba agambye nti ku mukolo guno ogwa birthday party ya muhoozi Fullfigure yayambalira ddala engoye eziringa ng'ez'owino. Siyaffe nk'aba News Pack Channel katubeere nga tukuwa Kayz wabula bonna baalumbye. Onowulira ffe tuliwo kubeera nga tugakuwa naye teweerabira ku subscribinga teweerabira ku likinga teweerabira kuleka obubaka bwawo mu comment section. Omukyala Nakangubi Fullfigure Jennifer yakwata obuwunga n'abusiiga mu mutwe n'akwata ebisiriza n'abyesiga mu maaso kye bayita make-up n'akwata engoye z'okuwirubaalo n'azambala ku mukolo gwa banno omuyite worst dressed personality of the day bamuyita Fullfigure. Omukulu oyo okuyimba kwa mulema buli kimu ne Fullfigure ojja ku mukolo gwa banno mu start za promotion kyekisooka noŋŋamba Fullfigure wabuliddwayo ku lugoye olunyirivu n'ojjira mu jiini ziri ez'omukajja kakaaga 3 kakaaga 2 gwe presidential advisor agamba oyina ne office namba n'ojja mu saati eriko promotion n'obeera ne kimasiki weewo covid yajja naye waliwo ne masiki gy'oteekako nga yeekuleetera covid. Enviri nozikwa brand wakaina wayima omumwa osiigira akatwe ne kabanga katena gwe nosiiga enviri n'obuwunga bwa kasooli ng'ozze ku mukolo gwa munno obaawo otya nga gwe buli mukolo gwasinga obutanyuma mu kulayira kwa President Museveni mu 2021 ekkololo wajja n'engatto y'omukajja n'ekutuka nga tonnayingira na gate okakanozzemu mu nigina ze wamanyiira. Lwaki omukyalo ow'ekitiibwa nga ggwe alina ne supermarket ku Salama Road etunda greens? Lwaki oba osobola okuba nti no ojja ku mukolo bw'otyo Fullfigure n'oyambala engoye zitajjayo na figa mama wo kye yakuwa leka kikankane? Lwaki oba bw'otyo? Toyinza kuŋŋamba nti nno kupata ennamba okwabaddeko ba general secretary kwabaddeko security yonna kwabaddeko government officials abantu b'eddiini nga pastor Bujingo naye gwe n'osalawo okugira mu ssuuka y'essaati. Toyinza tuswaza bwotyo ng'ate ogamba ofunye nnyo mu gavumenti eno. Si kyekyo kyokka mwakaayanidde emmere. Fullfigure, why would you do that? Temwakomyawo mwabagenze kukucha mwabagenze mukujagulizaako munnamu emyaka 48 ne mutawala n'oluseke ne mudda mu kusabiriza ssente gwe ne Tamale emirundi junior era okakana ssente za hamu mwazifunye n'ez'amaama Fiina. Lwaki mugenda ku mikolo wadde ku mukolo tekubulako musiiwuufu? Lwaki mugenda ku mikolo egy'ebbeeyi mu bintu ebya layisi n'empisa eza layisi? Fullfigure manya layini yo olina okukoma. Okitegera woba wamanyira mikolo gino gya Salama Munyonyo woba wamanyira gino eno gye muli ebyennyanja emulungu gy'oba osigala tosala mu bantu kye bayita delegate olina oba nga oli full to capacity. Dr. Jose Chameleone yakubye suuti tukapa n'abeera nti yoyo ddala yali alamuza Kyabwalodi Meya naye gwe eyali ayagala n'obeera woman MP weewaawo ebitabo walina byamugigi oŋŋamba otya nti ogira mu saati ya promotion. Ezo saati twazigabanga musanyuka TV tusimbudde n'ogamba gwe gy'osazeewo okugiramu n'oyimirira n'abaana babbuca abanyumyewo bulungi wee batyo nga gwe owanise n'ekigalo osibye n'ekimiyu
Netaga kyabika wagirondawo gye wayingirirako. That is so embarrassing. Fullfigure. No. Ekyo sikyagala. Era tokiddangamu. Nkutadde sikuzaako mukono. Nange mbatadde mukwano kamba sibule netewerabira kuba nti no likinga tewerabira kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe erigwatana kuba nti no subscribinga era aleka obubaka bwawo mu comment section mukwano gwange omulungi tujja kubeeranga tugusoma wonna wasinza okuba nti no twaba tukwagala nnyo beera bulungi weeraba.